Amanya ndowooza bamuta MSMX representing straight out SMX media. Yesterday twabadde ku kawosh ya Evelyn Lagu buli kimu kyagenze so successful nga we nali nabasuubiza mbunze SMX ngenda beera nga mbakiikiramu ba SMX media subscribers abanasobola okubeerayo n'abatasobola kubeerayo nze nabakiikiridde naye twasonze nange personally nakozeeko kyensobola okubeera nga nteekayo ketafaali nze nganze dde nasobodde kubanga wabaddeyo okugula ebintu bingi, wabaddeyo okugula sticker, wabaddeyo okugula maski, wabaddeyo okugula t-shirt n'okusondokola kawoshi kwegamba ebintu byabadde bingi nnyo ebyakoleddwa neera footage yenna yenna gwayagala okulaba highlights zonna nga we zabadde just because olunaku olwaliro nfunyemu ka technical problem ne mu kusettinga mu byuma byange sobola okubeera nga editinga bulungi okubaweereza. So highlights zonna nga za happenings wa Evelyn Lagu ngina beera nga nzikasukwayo olunaku olw'enkya oba stekyo bayinkya kyemmanyishwa deal olunaku olw'enkya ngenda beera nga nkuwa highlights buli kimu nga ekyagenze mu maaso kubanga wabaddeyo ebintu bingi byonna byonna ngenda bikuwamu highlights zengenda okubeera nga uploading olunaku olw'enkya. Wabaddeyo neewunyizaamuko ku ba celebrities abamu however neera still nenkukulumira ku ba celebrities abamu before nga sinaba kugamba ba celebrities ababaddeyo. Walino mu Uganda tulina ba celebrities nga batuuka okulanga ebivulu byabwe batambula ne ku street okulaba nga basolooza zi ticket ne bakola buli kyetaagisa ne bayita buli bloga ne bayita buli munnamawulire ne bafukamira ne bakola ki okulaba nga tugenda mu show zammwe oba zaabwe. Nesikulimba waliwo ba celebrities sigenda ba mentioning amanya kubanga nze saagala lutalo n'abantu bakulu balina entondo bamanyi okuloga n'ebisigadde sigenda boogera manya naye nga mubamanyi. Waliwo ko chaos yali wane mu kibuga Kampala aba celebrities abamu ne bavayo okubeera nga bavumirira ekikolwa ekyali mu kibuga Kampala abo bo basigala batudde. Twalina ne COVID-19 pandemic nga lockdown yakatandika ba celebrity bambi abamu awo ne bavayo okubeera nga basondera abantu abatalina buyambi bulungi abatalina mwasirizi bo bali eri nga bali busy. Ba celebrities abamu waneeno bambi bafiirwa naye neera n'ogenda ne mukufiirwa munnaabwe ng'afiiriddwa boko olwo babeera busy. Even Lagu batuuse okukola akawoshi bawulira omukyala wattu asonda ssente okulaba ng'ataasa obulamu bo ba celebrities abo bali busy. Time ejjatuuka nga ne bafaani nabo bali busy nnyo okujja mu bivulu byammwe mmwe abataliiko kye boogera nga mu ggwanga mulimu ekintu musirise ku bannammwe tugenda okuziika temujja okusonda ssente temujja naye neebaza nnyo ba celebrities abakoze buli kye basobola neera still number one ngenda sosa Spice Diana mu kufiirwa abeerayo mu ssanyu abeerawo ne munnaku abeerawo. Spice Diana kuno omulundi nalabyeko ne Rema Namakula nalabyeko Dr. Jose Chameleone ngaze ku kawosh nalabyeko Joe Steady nalabyeko Mary Bata Catherine Kusaasira abo abantu babeerawo somehow munnaku ne musanyu. Bayimbi bangi nnyo bambi abasobodde okubeera nga bajjaka bakoya baddewo Shafiki akola ku Dembe FM yayozezze emmotoka highlights mugenda beera nga muziraba yayozezze emmotoka from A to Z. Kugambye abayimbi bangi abasobodde okujja naye mulimu bali eri sikulima nga mu lockdown tewamulaba buli kimu ekibeerawo tomula just show you weetuuka awo ng'akulaga nga waalanga waakola ki abantu time egenda tuuka nga tuboycottinze ebishow byammwe tusigale n'abo abasobola okuyimirira ne bannaabwe in solidarity. Fiina Masannyalaze nakulabye bambi wayitiddewo Mama Fiina gwe wayitiddewo Pastor Bugembe naawe oli musajja mulungi nnyo besides okubeera mbu ojambadde ekitebwa ky'obwa pastor naye obeereddewo abayimbi omuli mu fraternity y'emu Suna Beni nakulabye upcoming artist abamu abaddeyo this time niwe nalabye ne ba presenter just ngaze kubeera nga supportinga Evelyn Lagu naye nga taze kubeera nga akola show ba blogger SB4 nakulabye kyali wangu wa celebrity tracker nakulabye nze SMX nabadde ba blogger waliwo abo benalabyeyo ba blogger nga yes nabo bakwasaganyizza ekintu kwegamba event yonga yo yagenzeyo successful. Sente twasonze however tetumanyi sente mmeka kubanga sente nyingi nnyo sente ziri mu 2.5 milioni 2.5 just because mbafunawo ko option endala y'okubeera nga bayisobola okubeera nga bamutwala e Kenya kati awo simanyi oba sente ze twasonzeewo ko zaamaze nenebaza ne Samisa Kisemakula musajja wattu okuwaayo ekifo kyo ne tusobola okubeera nga tukolera mu kifo kyo. Nze just problem ekyannumye obeera nti nira abayimbi abamu beefuula nnyo busy mwefuula nnyo busy ku bintu at least omuntu obeera busy ku event emu
osobola is understandable olina ogamba owaayo oli yafiiriddwa naye nabadde busy nabadde Masaka naye n'omulala n'afiirwa kwolwo omulala lwafiiriddwa naye lwobeera busy ng'oli mu bibyo lockdown we yajja kwolwo wali busy nnyo kale tugambe wali tolinaamu kasente maama wali tolinaamu kasente n'otasobola genda kuziikirako munno n'otasobola kugirako munno just in case waliwo ekintu ekyessaali n'okusonda sente still oli busy Katonda abawo omukisa amanya endoboozi zikaddize mu SMX okubanga omulimu gwo okusobola okulaba program zange wano ku SMX Media kankusaba mu subscribing like ate commenting wano ku SMX Media nyina bera ngamba wa highlights olunaku olw'enkya buli kimu nga we nkugambye buli celebrity gwe mentioninze wano eno agenda bera mu highlights zengenda okubeera nga uploading olunaku olw'enkya SMX I sign out. Yes. Come on, people, team Maureen, come on, sit. Yes, come on, people, Aidamu. Amalirizo kwa sente. Katakira kuosa motoka. Chara Aidamu. Yes. Jakolo kategeza Farida Daus. Ali mu nyumba. Ate yalese Dora. Farida Daus. Mina masanyalaze essential zitaddewo ateebwa nyingi. Thank you. Twagala kubeeresa. Ladies and gentlemen. We're